Gagano TV olunaku lwaleero tuli wano ku St. Paul e Mukono okulaba abalamazi engeri gye batambuddemu okuva mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo. Disitulikiti ezeesinga zonna zatuuse dda wano, era wano muganda wange gwe ayinza okulaba ebifaananyi bino oyinza okugamba nti Namugongo ali wano ku St. Paul naye ng'ate abantu abalamazi bakyeyongerayo mpaka Namugongo. Kati saawa zino tuli wano ku St. Paul e Mukono era misa egenda mu maaso okulaba nti basaba bazza obulamu bw'abalamazi bano amaanyi, babawa amaanyi. Bazza obulamu bw'abalamazi bano amaanyi, babawa amaanyi kuba batambudde ngendo nnyingi, batambudde abamu olaba nga amagulu gakoze eki tebatambula bulungi, era okusinziira ku basawo betwogeddeko nabo olunaku lwaleero bakugamba nti abamu ebyenda byatandise okwesiba. Ebifuba abamu bajja embuto nga zeesibye, tulabyeko nga basatu sofa, ebikyenda nga kyesibye, tebanywa mazzi mu kkubo, balya chapati. That struggle of work. So nga tetunategeera ki kyavudde ku ki, naye nga mu kiseera kino tukyali wano tukyalindirira okulaba abalamazi bano olunaku olw'enkya bagenda tambula batya okuva wano e Mukono okutuuka e Namugongo. David Musi, Gagano TV, wano e Mukono.